nchali ne Keys and Bobosa bayimbi nagambye daga genda ku YouTube yaabwe otekemu Keys and Bobosa nga bwe nkyogedde bwobokola ki Keys ya KAYZ then Bobosa BOBOSA music jali mulungi genda muwo obudde era walaba nti ndi wano omanya nti lwansonga bayimbi balungi nkigambanya bayimbi zenzijja ewali talent so kyegamba kyekyo genda onyo ku music wabe ku page yaabwe oba ku YouTube yaabwe owulirize ayagala okusupportinga in ogenda ba supportinga bajja ku namba y'essimu ng'oyagala kuba supportinga bayambako maybe financially kale togere ku Kapeke embozi ya Kapeke ate Bobosa ine vili ngezo mukuru oli togere ku Kapeke ono esongo gigobere wajira bulungi embozi yabwe nagirabye n'enyinzo ba akageri kembere nnyo ku TikTok naye Kapeke omanyi empisa family zetuvaamu za njawulo si kyekyo kati waffe tuyinza oba twalyanga tufukamidde nga tuliira ku lujjuliro segera ku lujjuliro nti kubaako ababa balya banjo segera tosobola gaana ono toola mbu awo ntoddewo segera mweno industry King Saa ayina abamufaanana for example ayina n'abaana abayimbira ddala nga ye wali ovuddeyo n'olaba King Saa nti ayina omuntu gwakubye kati ku King Saa Kapeka asinga King Saa amaanyi Kapeka asinga King Saa shows oba bookings gaba malala na family engeri gye zaatukuzaamu osegera kati buli omu yakuzibwa mu ngeri ye gamalala galina era nze Kapeke nga yenze nga nze mwinako obuzibu okay saagala Kapeke nze ng'omuntu because ayina ebintu byanvuma nga nze mwinako obuzibu era oyogedde ku malala gaga ayina mu bungi okitegeera kati nze ng'omuntu sina nyombozi na Kapeke kubanga simumatira lwambeera ze ng'omuntu era waba okwali awulira ekyakimanyi bulungi tugende mu maaso gamalala gayina akendezea malala kale Kapeke ate mumuwa budde ayina show gye yasookako yali ayina badijje bayagala okube mike oshegeera ne mukima abantu ne bakimma ki amatu yekyangaawo n'agala okuba badijje abantu ne bamulwanira ne bagamba just kyadde kino ekiti naye abo abantu bwe batuwanika bantu bwe batusuula King Saa ayina abayimbi abamufaanana bakola era balya kuye David Lutala ayina mukoppa alya kuye kwabeezaawo obulamu bwe kwezo mention zenkuwadde ku bintu byogeddeko nti Kapeke ya reactions n'asiba omwana na David Lutala twaliko naye mu kuba mukwano gwange yagamba oyo gayayimbanga yamugamba nti teyamusiba kuba ali bamutimbyeko naye bwe batyo n'amugamba toddamu kuyimba shows ku pretending nti gwenze wabula gukola mirimu jonga bukola netoddamu kukola shows n'olimba abantu nti gwenze bakuwe sente nti oyimbe awo just yamulabula ng'okulabula omuntu ndoza Kapeke yayokyeza mu kusiba muntu n'atawoninga at first kati no list y'abantu bangi ne fiki time gye yajjiramu wamulaba ayina abayimbi abajjira mu kifaananyi kye n'eddoboozi lye wali awuliddeyo ng'avaayo okwogera ku muyimbi n'omu then kati gwe who are you otandika nosiba omuntu oshegera just malala g'abayimbi because ekirala yagambye mbu abasiba mbu waliwo obuyimbi awo busiba enviiri ng'ezize n'abuyita n'abugge oshegera ayinawo kalayivu kwe yabadde naye bad boy ayinza oba bad boy weeye waabwe kuba kati olaba eno new generation ebijjaye ebyaffe bya ddala kyekituufu waba kati wabanga mweyo mention yadda mentioninga due eno just atawo kyenyinza omugamba bad boy ayinza owunzika nga mamizi boy though tetuyina kye tuyinza mukola naye yeetereeze nga ye kuba alwanya otuuka waatuuka n'ate ye yennyini teyeesuula kuva gye yava kuba akubye aso bambi zege kati aso ye teyandi Bobosa ayina ebiviiri ng'ebi kati gwe sigwe gwaddako okusiba anti kati bino biralamu eno new system eno system yaffe yabaki balopa osegaffe musambwe guno nga ogulaba naye nakeera kweguli kino kimafia na boy
kaichoga guno asobola okuguwanirira ku mutwe guno ndaba nga yena guno gwenyine gwayina guno gwanjawulo ogugwe mulalamu ate guno ogw'oboyi kino kimafiya naddadi nviiri za ddala oba kinki ki kino nkugenda keera kweguli history wago boy ali mu Bible bino biralamu jasi kati ffe tuyinza omugamba Bad Boy Kapeke Keizan Bobosa Crime Family Kawempe jasi gwe tuwe location otegere nti okuwanda wande nnyo nakyo ayinza okujozesa akate yena addayo nakigoli nga kitototo kale kiriwe ekitiye kale omanyi oba ngambe nti no bahiti oba level jaliko by mistake oba kimususeko kuba reaction ye ya nuclear ese amanyi tacha agawanira jukira musajja munafunafu mutonotono amanyi gamu osege amanyi tolumbyawo sirumbye just chemuga anti yage bino styles afe muno bachichi bino bikambwe byavadda nafe tulayira ku America esegera gwatako aluni kuba tigozikola to muziki shege ayimbe to kati nze kyemanyi kyaka wali wamususeeko amaanyo shege ng'ali tasobola tuukawo kati alina bbeereyo mukola mawulire ta music nze what I appreciate his music oshegera simulinaako buzibu tegayina akola ki umera osege amalala agakuba ekigo kali gwe omanya abaana abakomentinga kwebyo nkwekola ki kale ekituufu oli ayinza oba dogo yakolamu ensobi biki naye ate tolina kulaga overreaction kuba bize bibaawo bakamiliyoni balina ababafaanana nga bakuba n'ezi interview osege aba Bobi Wine naye tolina laga nnyo yadde oba dogo alina lamuleeta afuuke oba dansa asikubye nnyo osege naye kaye yadde alina musembezaamu namugane kiwani kyo sege dani obireete eno kuba ye Kapeke level gyaliko seetaga kukola mawulire wega bakamiri nga asembeza oli gayi ne dobozi kitegera ye amawulire gayina okukola tegayina bba wega atyo ye ku level gyaliko ya ayina kunyumya ku zawadi zaafunye so sisala bigoli by'abasajja okitegera wekityo nga tumaliriza Kapeke oba kadoza abafunye bulungi waliza ndina abakulu ba Bobosa Keizan Bobosa mugenda tubulya platform kubayinza obajja still namba za masimu bawe obe ya manager mujibawe ayinza okwagala obanoonyako ayinza obakubirako nga tumaliriza bigambe bisembayo mwena abalaba Keizan Bobosa wanene okugrona media bikichi wali wonna yaman feche tuwagama ntino embali tugenda jibalisa ate katandika butandisi osegera kubaffe waka wali fuli tuli fuli charge do segera buli kimu kwekiryo bakyetagisa kyo baki for muziki tugenda guta embali yaffe eri ku buli platform na YouTube TikTok bagubaza Instagram buli wamu Spotify wona wono tega mutezi Keizan Bobosa osegera ya mpozi enamba ya manager eri 0759 565651 okay segera yete musumbu ana sugar mami yinza segera business wali aina mukutoke so sugar mami bobo jangu nawe ina mukutoke ko manager ina mukutoke enamba yeri wansi so ebigambe bisemba case media case amba eno echano kota inava ekuletera ebyaddala ebiriyo kozi akataleke ku Kapeke Crime Family kunoonya Crime Family ye Kawempe emunoonya ndowooza agimanyi kuba bayimbi bangi abatakyajja Kawempe lwa Crime Family naye inshallah tugenda kufuna musajja wange kuba watandiso saaza ate atoli musiraamu osege toli imaamu osaaza otya kozi n'ekirala banaye embali jasi tubeereko bubeezi kwe tuli tuwandiika music tuwandikidde n'abayimbi waliwo abayimbi abanene abagenda otta music waffe gwe tubawandikidde kyokka ekisinga ddala okwasa ennaku nti music ffe gwe tubadde tukyata sofa zibadde nga studio freestyles
Tetunatandikawo ku music waddala mutegeke bino just tubadde tubawamuuko bukowesa freestyle tubadde mu freestyle freestyle zaffe naye ate abantu bagubalikanga nnyimba za ddala okitegeera bantu bajja kuwoneka actually industry yeetaga abantu nga bano bw'ojja ng'oli mwimi nga toli ogenda kubulira nonya ku ndongo yaboneze Growner MC mutabani we oli ku Growner Media atwezuule omulundi omulala nkoze ne TV nange Growner Media wa KBS TV twezuule next time see you when you see me.